Amawulire agatali fantastic agatali malungi. Spice Diana bamwatakinze ne bakuba amasasi emmotoka ye. Kanya yagala okutta omuyimbi w'eggwanga. Kati Spice Diana bagenda mukubira kyamasasi. Kumunyaga sente, I don't think so. Teyandi bamujja simujjawo oyo. Simujja wa Diana oyo. Kuba mujja wa Diana tamwagala naye mukazi gwe bw'aba yeggwe tugenda kukwata kimaafi. Sigegwaga Spice Diana ninge ekyebuzibwa ani yabadde ayagala mukuba amasasi. Yabadde intentional, yabadde accident, kyaze kitya naye nga akatambyako ye kennyini yasoose kubanga akapostinga. In fact asoose kubanga tukalabira ku mukutu gwe yasogwa Spice Diana ku Facebook ng'ataddeko ng'asima Mukama Katonda nti amuyambye n'amutaasa nti asimatuse okubanga attibwa. So ebibuuzo bikyali awo era nga ansa tetunagifuna ani ali emabega w'ekintu ekyo. So ndowooza ebisigadde ebyo tujja kuba nga tubibalekera ab'obuyinza naye nga woomanya abantu abaana bawaata ekigambo era batandise okuba nga bawaata omugambo nti simanyi bingi abantu eboogera naye nga tulindirire kinaaba kivuddeyo kwekyo kyabadde kiva ku ki wabaddewo okusika omuguwa oba naye nga tulindire kyemanyi nti kati poliisi ejja kuba nga ekola ogwayo okunoonyereza ani eyabadde ayagala okubanga atta Spice Diana. Manye ebigambo biba bingi nga wenkugambye. Abantu balina ebintu bingi bibalireetinga ne bagamba kino na kino naye nga ekisigadde kulindira poliisi okunoonyereza kwenaaba ekoze. Maybe tujja kuba nga tutegeera ani eyabadde emabega okubanga ayagala okutemula Spice Diana. Tugendeko walala. Kakati pulezidenti w'ekibiina kya NUP yagenda n'agamba omukulu Mbakasi Walukaga nti yalina kaadi ayimbeeko oluyimba lwa struggle naye mwattu omusajja kye yakoze yagenze mu studio n'afulumya oluyimba nga lumu message ekuba mpuuga ne Sseggona Kakota. Ono omusajja si mwangu akukwatako indirectly kankuteerewo waneeno oluyimba oluwulize. Nsani bwe yalonda omwana w'embogo Kyagulanyi Center mu Mitego natuma ntemeteme Uganda empya nga bwerifaanana ebeemu abeesimi manyiiza Robert Kulini eyantegula ku tteeka ery'omwenda bwe yawandiika yabadde akuba Kerere kendeeza byokoledde abalonzi bikusuusuute bantu baagala kukakyusa bulamu bwabwe ab'enzungu babaddewo naye nga byagaana. Ronald Reagan Amerika emwesimya yali muyimbi walaga munoonyereze Kafeero Fire ne basudde bafa dda abakalyoke bangi ababagegeenya ne babeezaawo ddala amaka gaabwe era n'obulamu bwabwe bangi bwakyuka. Abafu batondawo emirimu weewuunye baabalamu bali matayi ge bayendyeza. Simanyako w'ebitaano kwe yasinzidde okulaba nga akadongo kamu ekyonziira musajja mukulu gakuleme kwemyusa dayinga nviiri gwe walutambudde nina oluyimba lw'osika tirindirira awamu n'obubwabwa obukutembeeta siva ku mulamu amatumu ganjegeke mwabayayaana okujja mu Uganda empya. Ekiriggulawo oluggi lwa Uganda empya kwe kwegazaanya n'ery'eddembe ly'obuntu obwenkanya mu ffenna mu busuubiremu n'enfuga y'amateeka mu Uganda empya bukenuzi n'obulyako ebyo mu byerabire ensimbi y'omunnansi obutagijaajamya. Tugenda kuzimba obumu mu Uganda empya n'entalo byezaakosa tubibumbire ebyobulamu ebyenjigiriza n'amazzi amayonjo enguudo n'amasannyalaze mwetegeke
omuzannyo katemba n'okuyimba tewali kuwa sukulu fizi okutumbula obulambuzi obwo bw'okuzza engulu n'ebyaki n'obulimi obuwa omuzinzi mu Uganda empya protest vote omala okulonda kyenva nkusaba obutavaawo okukakuma bwana gundi kabalwenga okanudde eriiso n'okukalondoola obutakabba eyasaavant leadership ng'omulonzi gwe bosi bwe kalijjuutuka nobba ettaka ly'omuntu oli ejjusa ekyakuleeta mu Uganda empya gavumenti z'ebitundu bambi tulina okuziwa amaanyi abo bankolera bweru nga baweereza nnyo wano ssente baliisibwanga kya muwendo essuubi n'okubazaamu amaanyi enkolagana n'amawanga ga wabweru bannayuganda abakolera eyo tulina okuvuganyisiza abazungu enkulaakulana obutatulekaawo mu Uganda empya nga tukuuma obutonde bw'ensi okukosa n'obugagga bw'ensibo ebibonerezo ebisaanidde ebirisalwawo mu Uganda empya bannabusiro east balukagamba twala mu Uganda mpya katata mukama waago odwawulira nsibudde ebyo bewantumye enyimbe wembuzeemuuko neetona bwentyo bwentemyetemye Uganda empya awangaala omwana wa Muteesa protest vote omala okulonda kyenva nkusaba obutavaawo okukakuma bwana gundi kabalwenga okanudde eriiso n'okukalondoola obutakabba eyasaavant leadership ng'omulonzi gwe bosi mubiwulidde ate nno ye mumumanyi mwekituuka ku kintu ky'okwataakenga mu nnyimba mulalamu oba mujjukira akazannyo ka Samona ne batuuka n'okubanga oluyimba lwe baalubaaninga nti tebaddamu omuntu okubanga ali puleyinga omusajja oyo yasabula Ssaalongo wa Samona mu nnyimba n'amukuba n'amuteeka wali omusajja n'addukira ne mu kooti nga kimusuuseeko so ono ye mulalamu watuuka okuba nga ataakinga muntu mu nnyimba ekyo kyekitone Katonda kye yamuwa ndowooza naye nga baba yakukutteko oyinza okinnyonnyola tufuddeyo eyo tweyongereyo mu mawulire ag'enjawulo naye nga message yagiderivalinze bulungi nga omugiwulira mu luyimba lwalina engeri gye pakeginzeemu nga message egendera ddala eyo gy'ayagala etuuke tweyongereyo mu mawulire ag'enjawulo munnange nabaleetedde awo obutambi nga bagamba nti chicken munnange chicken naavaayo neye defending naye abaana balemeddeko bagamba mbu yeye mbu era balina obujulizi obumala obulaga nti oyo chicken era mbu obutambi buweererako ddala abamu batuuse n'okugamba nti bannange mulekeraawo kwewanga mwegomba abaana bemulaba nga balivinga obulamu kale obwa luxury ng'omuntu alivinga obulamu obwa luxury naye nga tomanyi alina mulimu ki esente azijjawa mulaba omuntu kukyusa motoka naye nga source of income temugimanyi mulaba omuntu ng'oyo obulamu kwegamba nga bukyuse naye nga tomanyi source of income bagamba nti omwana mbu yandibanga be bali mu bizinesi eyo jjukira omwana oli Elisha Mukisa yagamba nti obutambi obwo buli katambi k'olikodinga mbu kabamu millions 5 era mbu buli katambi ke bakola noteekayo nga bali mu bikolwa byabwe ebyo millions 5 eyali anyuma yali akikozeeko yali akibaddemu millions 5 sooka weebuuze ebintu ebyo baba babikola nga bo lwaki ate bamala ne babulikoodinga obutambi awo waleetera abantu okuba nga owa bagamba nti oba oliyawo kituufu babeera mu bizinesi eyo kubanga Elisha yagamba nti just bamala okukola ebikolwa byabwe ebyo obutambi ne babwapulodingayo bali bwe bamala okubuna kampuni zaabwe ezo zimala okufuna obutambi obwo bwe ku akawunti yo ne kuteeka buli katambi bw'okola obubiri ezo ze millions 10
wokola obuna ze millions 2 bwegamba so oyinza okwebuuza nawe n'ogamba nti naye kigenderero lwaki abaana bano babeera mu bikolwa ebyo ne beekwata obutambi obwo buliko ssente so onagambye nti nedda yadde yeewakana mba obutambi bukyali bungi era bukyajja mulabye abasiru bammwe bano bemuwa obudde mbusimanya bakikeni simanya baani ate kikeni newe nakusanga nakugaa nze nali saakusiimirawo ebyaddala kubanga nze vidiyo gye nasooka okulaba nga weekuba olugalo muttako nagambirawo no tategeera mwana okitegeera kati otya vidiyo ng'ozina musajja muno Uganda Police temubiraba bineeno mwana omazemu amaanyi ebyaddala amaanyi gampedde nze mbabuulira obudde buno ndi ajumani ndi mukuyiriba ndi mukunoonya ssente blood saagala kusabiriza mwana siina nnyo naye ndi mumativu nesigenda zina amatako kati bukiriza mutya buno obwana bunene okujja okutumanyira buneeno mwana n'okulabisa Uganda ntino erimu abasiyazi mwana okutta ekifaananyi ky'eggwanga lyaffe mwana eddungi kale banaye nze mbabuulire mu ggwanga lino eddembe erisusse ebyaddala eddembe erisusse katugenda tugamba ki mwana n'amawulire gaba wano kambabuulira amawulire gabawa asooka gajja ku peegi ndala nagajja ku Twitter na Facebook okitegeera era temulowooza mbwero bye mwali muwooza mbwe simanya amawulire amatuufu ngajja wa chicken ewaani fe ababeera ku ground ba UGTV ba Sky Soldier baani bona fe abasooka okugassaayo chicken n'alyoka agafuna okategedde kati bw'otajja kwoyo omusiru follow kati gwe ngenda okuvuma emmana ebyaddala bw'otajja follow kwoyo omusiru gwe ngenda okuvuma emmana nze nali saamusiimirawo nze nkibabuulira nze mbagambirawo era nze newe namusinkananga ng'ekintu kakakikake byebyo naye nga tujja kubanga byonna tubyotuusako jjukira mama wa Chicken luli yavaayoko n'ayogera n'agamba nti omwana oyo nali namukyawa lwa bintu ebyo era babadde bakaddiŋŋana baddemu bakwatagane awo ne wetutegeera mama Chicken yaani naye ebiseera biri mama Chicken yabanga mugalale era nga tavaayo naye oyalaba omwana ye ateredde ng'azeemu kati muntu n'avaayo kati ne tumumanya naye kati obutambi buno waki luli yavaayo nakiralifaying n'agamba banange obwo bumulaba bwadda buli omu n'agamba kituufu bwali bwadda naye kati ate buno eyo tuvuddeyo amawulire amabi ag'enjawulo taata wa omuyimbi Nandolove yafudde Nandolove amanya g'amatuufu ye Dokasi abasinga obungi bamumistakinga balowooza musajja abamu balowooza neno omwana oyo bamuyita ziti Nantume Dokasi ng'emanya g'amatuufu wano yasalako obusazi okweyita Nandolove naye nga amawulire ge twafunye nti bambi dadi we yavudde mu bulamu bwe bannange gano mawulire gannaku Nandolove afiiriddwa taata we era olumbe luli kiwaatule mwenna olumbe luli kiwaatule Nandolove afiiriddwa taata we inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mawulire mabi nnyo kitalo nnyo era kitalo ddala mweyongera okuba nga tumuteeka musaala tumusabire akaseera ng'ako tekaba kazibu nnyo ate n'omugenzi tusaba nnyo Mukama amuwe ekiwumula ekirungi saako n'okumusonyiwa byonna ebyamusobako muntu wange kyadaki omuyimbi Bushoke ne mukyala Juliet Zawedde babikoze nga we twalabe wanino Irene Ntale yabikoze ne Bushoke ne Juliet Zawedde munnange nabo kyawedde teweevumanga nsi teweevumanga nsi Juliet Zawedde ne Bushoke baweddenze era kati bali mwami na mukyala ekintu ekyasinze okunsanyusa mu kintu kino kyonna mu wedding yaabwe nti omukulu Jose Chameleone the legend himself yabaddeyo n'aperforminga eno kapo nga twagipika eya Juliet Zawedde ne Jose Chameleone eno kapo nga twagipika bannange ebeewo ekintu kyagaana era Juliet Zawedde oyakimira oyanonera wanino Jose Chameleone nga mulwadde buli omu n'agamba kyekyo naye ekintu kyagaana
Bushoke ekintu nakiyingiramu ekintu nekitambula bulungi era essaawa eno wenjogerera Bushoke ne Juliet Zawede bali mwami na mukyala. Kasooke nkuwe kano waneno ku butambi weerabira omukolo gwanyumye gwabaddeko abantu ab'ebitiibwa eb'enjawulo bambi gwatambudde bulungi. Abateremu obwangu mu bufumbo bwamwe butambule bulungi. Ekintu kyabadde massive nga bw'okiraba bannange ekintu kyantambudde bulungi. Omukolo gwa nno juzi waneno ya postinga anyway ebyabagagga baba tebaagala basonda ntogenda kuwulira nti ate batuziza meeting ntogenda okuwulira ate nti budget yetambula eyitamu nedda abo tebabasonda. Buli kimu kyekola ebyabo buli kimu kyekola. Bw'oba baagadde kuyita abantu bakuyita buyisi jangu oliye nesikugamba nti bakuwadde budget contributinga ebyo byo biba byekola tebabasonda buli kimu babeera nakyo. So byebyo munnange webityo ebyatambudde bate mbadde mpitaayita nga lwaki sigwa ku Modo Music ng'ayambalidde omukyalo ono gwe babbye ssente Kadaama abadde Kadaama talina bigambo biwoomu yadde n'ekimu. Tawana yadde okuswala okugamba nti namuwa emitwalo 4 namu nnaku 3 mbwomugulira laptop gwe nnyina tunoonya nabwosaasira abantu bakono n'olemwa emyaka gigenze gya Ssekabaka maama okanduse akafubuka kolinako nvuumuula era z'obadde omuwazi abadde awa babbebi be baayagala mwerabira ekyabatwala ebweru bannange mwerabira ate bwe twogerako nga mutuyita babi. Kati wali omuweereza ssente ezo mwezimbe mukole mutya. Oyinza n'okusanga ng'abaana ttaamu school fees abaana bo baba banja. Osobola okusanga nga maama wayina ebbanja ku kyalo lya mitwalo 3 gaagaana omulenzi aggukidde magoba. Kati owoza yakulese mu woteeri yakulese wabadde obaida kuba yatidde gwe ne bwoba gwe maama weetwala maama soka weetulemu ng'okuba omulanga gwe bwoba gwe omwana ono akugamba nti wuuno bannange eddala gwe omutwala weetwala. Kampe embwa zange ennyama. Bannange twekubiriza omulungi takuumika oyagala okubeera n'omuvubuka omulungi kola nnyo ng'oyagala okubeera n'omuvubuka akubeererewo weebali. Kati kankubuulire muwala ng'oyagala okubeera n'omuvubuka omulungi omusobole funa emmotoka awaka gy'avugako ku weekend funa PlayStation ennungi PS5 giteeka awaka egenda kumukuumirako firiji gikole ng'eri well stocked funa konkomaza funa sokoteka funa biki bimuliise ajja kubeerawo w'oyagalira wagukusoggera kubanga ebirungi weebiri se ne mukyali nya bodaboda oyagala mulungi nkutidde funa abavubuka bye baagala zi PS nga ziri waka baagala kulya bulungi kubanga tebakyakola yajja kupiica paka woonaakoyera gwe beera n'ebirungi osirike beera n'ebirungi awakaawo osirike oli neebaza oluvannyuma. PlayStation bazaagala nnyo eddiiro nga temuli bantu bagenda kukukyalira bagenyi babyagala nnyo ayagala privacy ye mu kikomero omwo ogenda kuuma akavubuka ako nga weeyagalira kakunuuna embigere. Bwabunyuma omukadde tatunulika kole mutuufu wabadde mutuufu kubanga abakadde akola ki
mbu abawabula naye byonna byonna nga bigenda mu maaso abantu bagamba mbu kisitole kyabadde kifumbe era abamu ne bagamba nti omukyala ayogerwako mbu tagendangako bweru abamu ne bagamba nti nedda nga womanya obuzannyo obwo nti omukulu gundi oyo mbu SB4 mbatera nnyo okozza abantu obuzannyo naye abange omusajja naye wotunulamu mu bintu bino omukyala ebintu byabadde alaga laputopu z'abaana bange enki mulowooza ddala bya bulimba kubanga nalabyeko waliwo omukyala yakomentinze nti babedde bakola wamu mu kiyumba katunuulire tulabe era ndabyeko abagamba nti nedda naffe tugenda kuinvestigate nga kituufu omulenzi ono musibe oba waliwo katemba gye bazannya anti munnange waliwo nze okubanga njagala gundi yange etambule ne mbateekamu awo akasente ne wemba nga nkuteyo oba kamiliyoni oba obutwala 5 ne bagamba munzanyirewo ekintu kitambule awo simanyi naye bano bagamba nti bositole enfumbe bifo mumuntaagingire ng'obudde bukyali kubanga tuli bazibu tuli bantu bakulu SB4 lekerawo okutuzannyira ku bwongo musajja gwe ogezezzaako nnyo okunoonya amawulire ne muzannya firimu naye nze bano bo banyiivu but nze amucrediting weebale kubeera oyina script right omulungi oli producer omulungi lwakuba nti abazannyi omulenzi yazannye bulungi naye omukazi ate yatazannye bulungi nze omukazi ndaba ye kalakita etavuddeyo bulungi bannange twagala otegeeza eggwanga teri mukazi oyo musima mukyala yagenda bweru musima ne bamuba tebiriyo twabinoonyereza kesibifo byonna twabiguddemu bajjangu oba oyagala kakasa oyo mukazi yakomawo tatukakubawo obujulizi iye tebampitakanoonyereza mumanyi nakubalaga omukazi ebbanga lyamaze mu uganda ng'alina muno wano mu firimu yo kiraga nti nebweru teyalinayo Shabani nno gwogambye olina obujulizi misimanyanga teyagendako bweru oyo maama w'abaana alina abaana babiri bambi be bali ebweru bakadaama omukazi kwali kuno kwali mu ggwanga yali yafunayo akavubuka bazanye just firimu nga balina otekawo akavubuka kale okugezaako okusensitayizinga bakadaama obutaddamu kugaba ssente wenkugambidde nti I credit SB4 naba nga nfumba era nakyo tujja kimanya bwebanga byaddala abantu bajja kubanga bagubira kubanga obutambi obwagoyinze viral nnyo abantu bajja kubanga bakola ki bakitegeera naye nga webale kubanga wekomire ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde tukomawo nabyo tova